Ya tutandika okuva bannaffe abamumala feremu bumala feremu zebannaffe bumala firimu z'okubeera bakutuusaako nate entandikwa ekifaananyi nagaaza abaana baffe baana efirimu by Busuulwa Raphael. Saagalekedde gisubwa ate nate Mubiru Akram omwana mulenzi akomyewo Mubiru Akram ow'Emmamba. Nalu Williams saagalekedde osubwa tukyatandika butandise Nalu Williams so nga Nakaweesi Florence saagalekedde olwayo tutandika butandisire banze nkwereza Iraguha Moses z'abaana baffe baano okwatanga obudde butereevu ku muntu virirya Nintendo omwana muwala saagala omusubwa ate nati tukyagitandika bagwana batyo bandi abagwana batyo twatulabe Busuulwa Raphael nenye lugero luno Busuulwa Raphael nanyini lugero firima giyise bagwana batyo. Nalu Williams kirekandi script writer tukyatandika Lilian Nintendo wa welfare ekutusiddwako gyolo quality properties and real estate consultants ekiyunga wali Iraguha Moses editor film etandise mbulambalamba saagalekedde ogisubwa ate nate kati wetandikire tutandika n'abaana ab'obuwala naye mazima ddala Joan kikyo ŋŋamba kituufu nze bba wanneesibyeko sitegeera Joan by'oŋŋamba mu bbanga akwesibyeko kye mbanga mweyagalira eyo ng'ogenda maaso n'okubeera ng'onnimba mwana mala Joan ategeeza mukwano gwe Ana baawa amulemeddeko kyokka bulijjo manyi nti olina mukwano gwange Joan tukyatandika yamugamba tolina mazima goŋŋamba ŋŋamba bulijjo ndi mweyagala saba nebbaawo simwagala yaneesibako tukyatandika namugamba nkubule gwe oli mukwano gwange sobola genda maaso nakwagala Jose omusajja owange ajja kwana eggwe gwalinga endiboota oyinza n'okubeera nga gwamwesibako ekyatandika nze nkwegedde gamba boyfriend wo Jose neesonyiwe nze simwagala tukyatandika saagala gisubwe Joan nkitegedde bulijjo gwe weesiba ku Jose wange ng'ogamba musimanyi mbw akwesibako kumbe gwamwagala baana babuwala tukyatandika wani bulijjo nze nkulaba engeri gy'otunulira omusajja wange abawala bwe mutyo omwagala nnyo okwesiba ku basajja b'abannammwe bamuyita Jennifer Kalungi kati ate nziremu nkusange genda maaso n'okubeera nga y'ebiguzi agabina gaago nziremu nkusange ku bba wange ojja kummendegera nyabula gwe omwesibako nnyini kimmanyiira sase bali ku musajja wannyini kwatandise okubeera nga azannyira nnyini nze siyinza kuva ku Jose wange ekyali ntandikwa era atugenda maaso nagatuba ne Nalongo gava mwala Nalongo gava mwala nagamba mwekwate ku nsonga zonna eziganye dogo bizinensi byonna ku 070 3265354 070 sokolindeko otandise genda maaso nakubeera nga onjubisa ebyaddala tudde neri mwana muwala ani yakudesigning sokolindeko bannaye nga wanyiridde banaani yakudesigning nzeremi olabika bulungi kumbe mutaka ayina gwawaana kati ate ng'oledde ye mwana mulenzi Jose Ana amwenyumiririzaamu kumbe bwadde nate awaana bawala balala bannangerengera abawala abalala babala ne babala enkolokolo naye badde Mukama Katonda yakuwa ekitone kumbe waliwo akiraba obulala aweereza obuyinja amulemese ye mwana mulenzi Basi Bosco kakyagala ogamba nsinga Ana olwokompaana obwenkaniddeawo Ana omusinga osinga Ana kuba tasobola kwekomperinga na Ana yamugamba osinga Ana kaakati ategedde muganda wa Ana gyali mu kasooli n'akyusa essuula tukyatandika era nga tugenda maaso ddala mutuufu bamuyita Iraguha Moses mutaka oyo kati kankubuulire okunyirira kwonyirira bino bye bagamba mbu Ana anjirira ekyaddala gwe omudomo gw'olina tegumanyi gwa Ana ate n'ekirala oli wakitematema kumba lwa mukeesa amayinja yamutegedde ali n'amukeesa amayinja ye muganda wa Ana girlfriend we kati ate awaana Remi ekyaddala nawe ngenda n'akasente kensuubira naye mbadde njagala nkulaba ebudde obw'ekiro kati kyetugenda okukola nyatukanye tuteese oba ngenda kusanga wa oba nkusaye kukikirira mu Kinyarwanda simanyi nakumanya kuba engeri gyonyi yalengera enviiri zonna zonna mazima ddala ekanaye kumpaana nze badde manyi bulijjo tonneetaaga nga lwaki sikwetaaga ye mwana mulenzi Jose kuliko njala okuwa bamuyita Mubiru Akram original names
ate teweemoola ate teyesomye ebitooke byebigwa ate teweemoola nnyo ojja kundetera santiri eri banneejaze banneeyagala nnyo okuwa n'abakazi ate nga munne ogamba owe yasinga bulijjo soka ogende gy'obadde olagale ntujja kulabagana n'amaaso agendege g'olina laba ekisiga kyonna kikulinga ekikuta ky'ettooke leka naye kumpaana jjoze kale ojja kunsanga mu kafo kaffe kali ak'omu kinyarwanda nga bulijjo kuba nyinza obutajjayo mangu kuba mbadde njagala sooka kumaliza bino bya ssente sibeereyo nga tojja leero bw'oŋŋamba nti tojja oba togenda kujjira ddala nze saagala ebyo tukyatandika ndagamba omusajja onakolako nga tomuwadde 11 odda buzi kwebaza mufune ku simu eneri 0708 177654 oba 0708 945 0708 oba 0708 177654 yasigala awulira obujiji naye omuvubuka ono anjagaza ki ono omwana ngende musange mu kinyarwanda simanyi kati musobedde mutaka ya mwana mulenzi Jose naye nga yawulidde obwedde ali mu kasolo amwerekereza amayinja kye yakola ayina we yamuteegera jabawuna basi Bosco ye mwana mulenzi Bosco obwedde amuwerekereza amayinja nga alaba ayina balaba atabbira ate nga ayagala muganda bwe gwe bayita Ana azimba mukulu Bosco tabanga ntegedde kakali Bosco kikyonjagaza mu nsi muno ani gwogamba ogamba nze basi Bosco weewuguusa tomanyi kyokoze obeera tonkuba mayinja nza okukuba amayinja yasooka atunulatunula kati weebuzaabuza ki ngaafukanda abantu gonna amazzi togamba tonnankuba ku mayinja sigwa nkubya amayinja mu kasooli nze Bosco nekuba amayinja nze basi waabwe yagala okugamba niompita musiru nze siraba oba siwulira nanga abantu bazibu n'omusajja gwe nasanga awo ng'asimanyi agamba namulumbye mu kikomera abantu naku zino beefaananyiriza abantu tonsiriwaza obadde mu kasoli walwa munono ng'onkuba amayinja n'amaaso gange nga nkulaba onkubya amayinja emirundi egi amayinja ngakubira ki bannange nammwe kati Bosco kuba amayinja nga ngakubira ki olaba nkubulire Bosco ebyo beweebuzaabuza babyebuzaabuzaamu dda ennugu gyoninako ku muwala gw'obadde ondaba naye olw'okuba musimanyi ndi boyfriend wa muganda wo ekyo ne bw'onoogaana ne bw'onokkiriza nteeka okukwana omuwala gwe mbanjagala tolina kunnemesa olw'okuba njagala muganda wo kali yamugamba omaze n'ogazuula amazima nti obaddeko amayinja lwa muganda wa kyogamba mbadde sikulaba ng'otabira kali akawala kalemi ng'ate bulijjo olimba Ana mbusimanyi omwagala oli ku muganda wange omwendako kumbe bulijjo omugamba omwagala kumbe oli mumulimba bulijjo tomugandi omwagala kumbe okwana abawala abalala sikulabe ng'oli mukwana lemi nkwagala nnyo ddaali n'omwana kwagala nnyo n'omusulusuuta kumbe omuyendako twala eri obusiru bwe wammwe kali kyekinkubya kyekinkubya kubeera nga nyenda ku muganda we sikudde mukasoli nga wenawena otodde okyombo nosojja okombo wetetegula omuwala mbusimanyi omwagala sikulaye mukasoli nengamba kakuba amayinja olekerawo obwenzi obukujjudde muzunza obwenzi kati kankubuulire mukulu tolina kyogenda kola nze nkubuulira ebyange tebikwatako Bosco ate otegendereze olina kyonnoonya ate kankubuulire sisita usiina gye mutwala ate bw'otonoogendereze ngukitinga ku sisita wange ojja kundaba oddota ku sisita otandika omwendako oga atalina simanyi gyakutwala ate nga bulijjo omulimbamba omwagala weegendereze Bosco nkulabudde ontegera bulungi gw'omanyira ontegera bulungi omanyi bulungi oterekera okumanyira nakunkuba amayinja n'ebyemwa byoleege bikulinga egundi esaaniiko naye katomanyi bulungi omanyi gw'omanyira gwe Bosco gwe kyeyakola namuteeka wansi bannaye nkubira bwereere otegera bulungi ze gw'omanyira n'atandika okisajja empi basajja Bosco empi tukomewo wa mwana muwala Joan nagamba egye nifa kalungi oligino n'emuzi agamba Jose amwesibako buno mwana mulamu balagavu otumwa twansalika amaaso ga ndege yatandika obirowoozaamu kati ate nemi abeera n'ono bandeesooka olindeko obadde wakomya odda ng'oli wano n'ebiwadde ebiwanvu gye mbadde tebitambudde bulungi kati nga bwe nagambye naye natambudde n'engenda ndaye byonna byonna nga bye nagambye kwe ganange natuuse ne mpulira nga mbikoyo ebintu nga sibitegeera
Tusane mbulira amazima buli kimu nenjimugamba naye avumye. Omanyi nagenze ne numba ana ne mugamba buli kimu nenkimugamba amazima ne bannaye anvumye oluvuma sirwa kuno. Nedda omuntu oba omugambye kasita amazima aba agategedde. Nakugamba tuba ne Nalongo mugoba nsonga gwe naye na bizinensi nga yagootaana oli mulimu byolima tebibala sente zikuyita mu ngalo amaka gakyankalana bakubbako ebintu byagala bizza mukubire ku 0759 17 075 079 ojja kuba ng'omufuna. Nagamba ana nti Joza njagala ekitegeezo yagala kuwawukanya bali kaakati amunenya okubeera nga amaze gagenda n'alombojja ekintu kino okugamba musimanyi agambye ana mbu Joza mukwana mbw amwagala mutegeeza aba ayagala bakyankalanya. Tuli mukwano gye. Kaneda tulina ogenda maaso n'omutegeeza amazima kubanga bba wayitiridde obwenzi. Tetulina kubeera nga atukwana netusirika kubanga tuli mikwano gye maama kati bwakwana ne buba buzibu ki. Wulira abawala abatagwa ddiiru. Kubanga tosobola kumala gava eno n'omala galumba muwala n'omugamba simanyi bwe bba wakwana gwosa okimugamba nze nembeera nze banne ensirika. Kyokka ba mikwano bonna bonsatule. Lema, Joani ne Ana. Lika kati bw'osirika obaaki omusajja bwakwana n'omala gagenda ng'omulalaasa kitegeeza olowooza ogenda kufuna muki. Ye agamba nze nkimanyi oli mukwano gwange sinzakiriza bba wankwana ate nze nsirike. Tukyagenda maaso nagamba omwami ono akukolako ne nagamba mukubire akolako ku bwereere nagamba osasula omaze kutereera ng'omaze otereera mu kizibu kyo ky'oba omugambye ali ku 0709 779 007 0709 779 oba 0709 612 0709 612 ojja mufuna. Tukyagenda maaso kale nadda wazanyisa abasajja babbula oli amugambyeko bugambi olw'okuba musimanyi mukwano gwe ng'agaana ye mwana mwalala Emmy ye tasuula siteepu yava mu kyalo ng'amanyi kyayagala kyokka Joana musuuza Joan so mune tukwate kubo tudde eno ewaani ewaaba Ana naye maama ate mwana wange obadde ki Bosco yakomawo kye baamukola mwana wange obadde kibuzibu ki Jose yakuba Bosco n'amuleka mu kkubiro yenna alungudde omanyi okukuba empya amaaso ne gafuuka amaddugavu netama ne lirungula Jose mwana wange buzibu ki maama atayagala kwogera buzibu ki Jose ankubyeko ye Jose akubidde ki kinkubye maama kintadde wansi ne kinsatta empi maama nga amugjawo. Tukyagenda maaso z'abaana baffe baanevudde mbabumara films Silver Tanikoronga bulijjo nagamba gwagala okubeera ng'ozanya nate ebina Uganda ogenda tukubira bukubizi ku 0750 84 262 0750 84 otwegateko mu kuzanya n'okufulumya ebina Uganda obanguke otombole talantayo. Joza kubidde kibane awulengera kye ndabagamba olwo kye ndagamba akasajjako ka Jose mwana wange one Ana sikatona to omwana wange omusiru oyo Jose gwe nagamba ate nagamba akasajja kako obunaku bwe kandeetako kasikaze ku mwana yekakuba bakuba Bosco maama yamugamba Jose agenda kuntegera ajja kunfiira mu ngalo maama alabika alimba ng'alimba ki avude ku kyokukubira okumukuba bw'ati olowooza maama Jose yangamba Bosco kimusanga ne kimuvuma ddi nzizi mumumanga kankubidde bwereere akubidde wa nsanze wali wajja maadanga nkyama awo kamwanya awo ankubidde maama baasi maama bino byagala kati agenda omubuuza Ana maama jalaga amuganda ensonyiwa naawe olaba ebyoleese nagamba esonyiwa akasajja ako olaba byolese naawe nagamba esonyiwa Jose kati maama ng'agenze nga bw'alangira sisita agenze okuba talina kyomukoze gusiriwala nga mukoze ekyo omanyi kyankoze busanzi ng'ali mu kukwendako ne mugaa lwaki oyenda ku muganda wange n'atandika okunkuba zamukubidde lugambo nagamba esonyiwa Jose naye towulira lusiraani gwe kali engero sinise maama agende emiteego emirala ate kankubuli ofuuse ekizibu ku Jose ngenda kwetimpulira kati ogusajja gwo gwenza gukwenda kakati nze just ogusajja gwo ngenza okulaba nga gwenzi nga saagala gwende nga nze ngulaba kati oluvannyuma lw'ogugambako ne gunkuba obwenkanidde wano bamuyita Iraguha Moses original MC so nga mwana mulayi Nalu Williams
tukyagenda maaso eva Bumara Films. makati ngene makati gabo kada babikwano je ngatenga bekwata kwata ku mazima imbira bichi simanyi Angangala olungangala. Tukyagenda maaso. nyigeko wano kale sisobola Jango nyigeko wano mu lubirizi kweni sobola kisirani. bwekubisa Sijja ate nja kwekubira na bwekubizi. Tonzirugaza tonkwata nako. Sister yagaana ngalaba. Mutako ono Bosco embeera engeri gye yeesibye ku Jose ebbanga lyonna. Talina kyayinza kukola kimukolera. Tukyagenda maaso n'agamba buli ssaawa 12. Tuba ne Jolo Quality Properties lunaku lwanca bannanga abagenda. Tusimbule wandege ya katale poti bazitadde kakadde kamu emitwalo 2 yabadde yakamu ekitundu. Ye offer Jolo lunaku olw'enkya. Ne offer endala poti ya 10,500 yabadde ku bukadde 6. Bagitadde ku bukadde 5 lunaku lwanca bojja nabo mu kashi. Ogenda kugyewangulira baasi. gwe kasajja gwe kajoze gwe Maama n'agwa ku Jose. ekikubiza omwana wange Njagala ombule ekikubiza omwana ye kasajja gwe. otya n'omukuba Oddoota ku mwana wange n'otandika omukuba obwenkanidde awo. Sooka ombuli ekisiraani gwe. omukubidde ekyomwana Okubidde ky'omwana wange. Gwe mama Naye kakati maama oyinza okulaba nga Jose nyinza okudda ku Bosco ne mukubira obwereere. mwana wange Omwana wange talwana, tayomba, tavuma muntu, omuzzeeko omukuba nga ani kisiraani. w'amaanyi ogudde kuwange ojja kkira Kati kankubule mukubakuba abaana b'abantu. Weefuula ow'amaanyi. Owange tebamukuba omuguddeko ojja kiraba. omuntu gwe olina etteeka Gw'olina etteeka erikuba omwana w'omuntu. Alega otulevu. Olina etteeka erikuba omwana w'omuntu. likuzungazungira ku bana Kati muzungirazungira ku baana b'abantu ogenda kitegeeramu omuseera nti owange tebamukuba. kukola ekiki Era owange gw'okomyeko nja kukola ekikyamu kisiraani gwe. Ojja kyekuliramu mulago. Joseni, mulimu abakazi agamba ebigambo ng'asaaga. nga mmwe Kati ojja kakasa ndi owange tebamala gamukuba. Maama n'agenda naye nga yeewera. Teyamwagala oluvannyuma lw'okubeera ng'akwana muwala we. Era nga anayagala nnyo Jose. Buli kimu akukuta ne Jose mu mbeera ez'enjawulo. Bane baby mbadde njagala boys quarter tuziteeke wali mu kasooli. Awozaagala. Laba mwana mwali nyambala. Ye mwana mwala ana. Kati sebo ne sente z'ettaka azikwasa Jose yagula. Kati yagala mbu bazimbe azemulaga ttaka lye baagula esaka busolo. sikuganga nakugamba yita wano sente tufune omusa. Kali yamugamba watyanga wagula mpe oba neerekerawo naawe okunkanga nakugamba sente ozireete wano osobola ogenda maaso n'okuba musajja mwerabira asooka n'ogaana. Kandi kaakati wali ku kitooke wenjaga tuteeke ekisenge kyaffe kye tugenda okubeera nga tusulamu nze naawe. Naye ngaeyo tekiba mabega nnyo oba tunaakiteeka sayidi z'eno. Bali ku ttaka era mwana mula yagulayo akataka. Mbadde nkyagala ani baneekisaana nekisemberako afazaali wano. Anti kakati wano wabeerayo eddiro ne dayiningi. Kati ate tulina n'okufuna effumbiro. Okiraba? Wano afazaali wabeerawo olukuubo effumbiro ne libeera wali n'eddiiro wano. Ennyumba erina okuba nga nnyumba ya kintu kikulu si buno buyumbayumba buli omu emu buli omu bbiri. Bisenge bisatu. Twetaaga afazaali tuteekamu ebisenge bisulwamu 3. Ani kale tukole ebisenge 4 n'ekyabagenyi ko yendiye ane toosibye n'amapeesa yoze. Kane erengera eno enfubafuba. Ane ebyange era obimanyi nze simala gazimba bubuto ng'abana abasajja abalala. Nze kyenva nkwagala Jose. Kyokka mwana gwe. Ogenda nakuzaala. Kimanyi nti no onootuuka n'okuzaala ng'ennyumba twagimala dda nga tuzadde omwana owedde ng'ennyumba weeri. Amatira Jose ne sekumatira yenna era omukwano gugenda maaso gukulukutanga amazzi ga ku lutimpa. Omusajja nannyini ettaka aba yeetaaga ka balansi ke. Babahani Kaakati waliwo nannyini ttaka ababanja ne landiroodi naye abanja kati ago abalina osooka osasula landiroodi balyoke balabe ne nannyini ttaka eyabaguza. Muzeeyi Tumiddeko mukaleeta ddi. Kiyega Abe awedde akawuka muvuzi wa booda ddi chapter babeerako bulambalamba Dani Lubwama Okakasa. Seŋŋamba Makubuya ne mutaka bamuyita Makena Waswa ne Papa bonna babeerako bulambalamba okubudabuda sejje n'akawuka. Omayinga gyendiralikya Koza abaana abafa abandi era nga tubatumiddeko nyaawo endakawuka. Kakati yazirese sente. Jose bino byasinga okwagala. Empeera ojja n'endagaano. Kakati ejja kumumpeera balansi ojje n'endagaano ojje n'erandirodi naye omukoleko. Be bano abavubuka ng'apangisa akayumba nga teyeesobola nga omuwala yakamusasulira. Tewali buzibu. Kati wali buzibu oba ogenzi twalire landirodi manya gundi simanyi wettaka then ne landirodi mukoleko. Kwanza kijja kwe andi ziri akadde kamu n'ekitundu then kati mweka mu 3 2 gabeere kuki ku landirodi.
kijja kolera ddala baali bagula dandoze ettaka mu jjolo nagayo lunaku lwanca gumupangisa muganda wange tiwetulako nagamba ekibanja mpola bakikwata noba na mitwalo 20 jangu nazo osibeko osasule eyakamu kitundu ita ku 070011 070011 yesimu ya jjolo tukyagenda maaso nikakati sisita kikibuzibu ki Bosco akuba mu Jose bituli kakati lwakisente tuzetwalidde osengozi ogwo omusege gwa Jose naye gwe nagana kubeera ng'omanyira bba wange tayagala Jose yakola ki obutono bwe buto obwo busente obutono bwe buto kakadde kamu nekintu era nkatwalire nkulu tena ko musimanyi nkatwala obutono bwe buto obwo busente obutono bwe buto lwakisiga Jose ng'ate bba wange hani agende bba nkubulira oyo omusajja gw'oliko omusajja muyaye tomanyi Jose ky'ogwoyogerako mbuuza nkubulire Jose sebo nkubulire nze Jose mumanyi kati boss Jose gwowa sente omumanyi esente ze nasoko kati boss ke sente ze nasoko okusasula Jose yazinterekeranga ze era nengula protein ne tugiteekawo ne wasigalayo ka balance kati ate ne mwesigisa sente nyingi ate ne okubeera nga mwesigisa buno omujja endagaano nina ebintu ebintawaanya mu mutwe nina ebintu byempulira Jose munenze sijja bigumira nina ebintu ebintawaanya mu kironze nana ebintu byempulira mbusimanyi tokyawanga leema ate oyagala ne Joani Yeremi abaana bo bwala beetemera paasi kumbe ono saabakwanyi bano bawulira bampiso teyezizikwa bakuba no ba Asha mpiso teyeesigamwa Jose oyagala Joani oba tomwagala kikapipa nkitwala naye kaakati ekyo kikapipa nkitwalawo ekyo naawe kinnabweteme olinoma bwe bati abavubuka be bavuma abala nga amwagala nakubuzaabuza kaakati already yali amwagala nga amufukidde ekizibu naye se bakiise kikapipa kyogaliwo atamanyi ku kyalo kuno nze njagala gwe Jose nze kankuule nkimanyi wangamba akyanereema naye banga anereema okyali naye mukukuta okuta n'abawala abalala laba basi bwatunula Bosco ziwote kigembo simente mbo Jose mutukuba Jose tukuba nange buli kaseera n'otukuba Jose bikasera Jose olokera ku macha naye watyanga okedde ku macha omuvubuka oyo n'otegeera nti mwenzi bye nkugamba nga bituufu sisi togenda kukola ki mutandikwa okuva mu ntandikwa nalunabirawo nga muvubuka ali awo tategeerekeka munnyonnyole yani kakati munnyonnyole yani ali bwati Jose ali bwati Jose nga bwe mulaba nze nga Bosco kasajja kenzi kyekisooka ekyokubiri ndiyo gututambula zatambula gwe totambula nzabeera atambula buli kaseera ne musanga n'omwana owa gulini owa bulaka omukazi owa bulu ne musanga n'owa kiragala be bakazi babeeramu naye gwe nkugamba towulira naye gwe noddawo n'omwesiga n'omwana obusente bwe obwekinaku Jose gwe Jose omanyi bulungi gweoyogerako Joani yagenze n'agamba Ana mbusimanyi omukwana era omulemeddeko era omufuukidde ekizibu omukubira amasimu buli kiro n'emisana ng'omulemerako Joana yagenze wa Ana oba Ana yagenze wa Joana Joana yagenze wa Ana naye bannange ekyo ekiwala saagala otabule kubanga ffena tuli ba mikwano naawe olaba nsobola ogenda maaso n'okwana ekyo ekigundi ekiduukundu kyegendereza abawala baba bakwegwanyiza bwatu batandika okugenda mu maaso n'okubeera nga kuba akasa abana b'ennaku zino beetegaatega saagala nze byakunneetega bintu byakunneetegaatega eka naawe kyogamba ekintu ekyo tokimanyi gagamba tuba ne Naalongo muzaawula agata famire zaawukanya agaba oluzaalo akyusa oluzaalo aganga emirimu nagamba mwekwate gwanoonya omulimu nga sole kwedde ku ngato nga togufuna naye nga wasoma ozunga buzunzi mukubire ku 07097788 07097788 ojja kuba omufuna yakubidde ne Joani ne batula ne ayinza n'okubeera nga yeyakubidde ne Joani ne batula ne boogera ebintu byabwe kubeera mwenna muli bamukwano kati ate okuddawo okunjogerera mbu simanyi ate nze nkwana Joana kati nga mwagaza ki emume akozesa bukozesa Bosco bw'oba onjagaza emirembe nvira ku mulenzi gwe bayita Jose nze nkubuulira tolowooza nti ojja kuva mala gaveera otandika okuŋŋamba buvi bwotyo mbusimanyi muveeko olwagagamba gombo ngawulirize Bosco kati oyagala nve ku Jose njagale gwe muganda wange Bosco agezaako mulaga ensonga kumbe Jose wa bakazi bangi mwayinamu kakala akafaanagana mwayinza kati n'ekirala kale gawulaba ananyinza okusigalayo akamwagala kuba mwinamu kakala akalinga akafaanagana ate abasajja bawaana nga tanakulaba wokojo yakuwaana naye amala okulaba wokojo ojja kakasa sajja bazibu anze besibyenja saagala ebyo njagala bino ebibyo byolina waliwo ku kyalo kuno alina ebintu ng'ebibyo kale sooka okyuke enkulage nerema byonna byalina si byolina gwebyo byanjawulo olengera byolina kale
daba bulabi ebberero kali olina omutima gw'embogo bwoto bwompaana naye bannange ejjoze olabika oli mwenzi nagenza okulanga ana ekyaddala nze nagenza okulaba kale nga ana yalinga akugezaako naye ate simwagala kutuuka gwe ana naawe ekituufu gwe buuza kimu nti ku ana naawe ani gwe nsinga okwagala oba gwe nnyinza okutwala ekyaddala gwe gwe njagala tannamufunamu angu abawala bigambo bye bibajjuza n'omujjuza abo mala omujjuzaawo n'omutoolako mu ngeri entuufu kati ayagala kutoolako tannatoolako ebigambo bingi naye bannanga ayagala kumala kuntoolako then nenfuulire nze sibyagala mbamanya abavubuka ekyaddala amaaso g'olina gaakanga sitima teri muwala alina amaaso ga sitima ku kyalo kuno by the way bantu eri babayita n'amaaso gulooli teri alina amaaso gagago naye nga amaaso kigalina mwana muwala onerabidde nga nfunyeemu gwe linda nfuna akasente kange ak'ekipoota yali agezaako poota n'enviri zino ogenda zikyusa gwe linda bansasule ku wiikendi buli kimu kigenda kubeera oke oto bweyogera gwe bamugumuze sente ngenda funa ate ne gana agalenzi gakono gegendereza ago gayaaye gamulugga tojja gasobola nananange kagala kasigamba nga naye nze nkwagala nnyo ekyagenda maaso bagwana batonga efirimu evudde mbomba naffe ababumala firimuzi genda ku mukutu gwa bumala firimuzi osobola ogenda maaso n'okubeera nga osangako ebina Uganda subscribing ojja kuba nga obifuna bumala firimuzi gye biri biyitirivu nopima wano oba futi oba bbiri oba oli satu okitegera nikugamba simanyi kusina bimanyi kadi boss kagezaako kakasa sisita we bisinga bimanyi tomutegeera naye gwe Jose gweyogerako tomutegeera Jose muvubuka abagogoofu abatasangika omugogoofu owaawa naawe yagenda azunga ku buli mukazi omusajja wa namada atazungazunga ng'oyo Josewo ate mulina mukuzungira mu bupoloti ffe twagala biri ebiyeeka bitugula kati ngoleta obupoloti bwammwe ne Jose bwe muzungiramu kasi okwira kubakyadefuna nikudiringa nga yiikazinga anti omuwulira oba yikazinga nga satu bwe yadiringira mu ekazi tadingira mu poloti basi naye mubuuzo olina yadde akataasa k'ettaka muye byadiringiramu naye goli awo ozunga ne ka Jose agenda kutomeza nze nkubuulidde nagamba tuba ne buno batekiniko bakabaka musomesa emirimu gy'omutwe n'egy'emikono beekwate goyita ku 07524289 ababuloba bajja kuvangula nagamba ku 07524289 bakubiri mwesonyiwe Jose wange yamugamba munnaye mbabulye gwe ne maama mwesonyiwe Jose wange oba mubi oba kasajja kayaaye nze kenjagala ffe tugambye gwamanyi ffe tukubulidde gwanaamanya nagambye ate wekwata omusajja ono akukolako nga takugyeko edinusu yonna yonna odabuzi kwebaza bizibu byonna byonna byoba omugambye bali ku 0708177554 oba 0708915512 07089112 oba 0708177554 mufune bigenda kugwera bwanati kale okudde no waliwo omwana mwale yali alinze ye mwana mwala ani ono ye mwana mwala Doren yali yagala kufunayo omuvubuka gwayinza oteeka mu bizinensi ki era nga ku mundi guno yali ageza kukonekitinga ne mwana mulenzi ani Jose nagambye evudde mbabumala firimuzi genda ku mutimbagano subscribing following ateka mbumala firimuzi ofune firimu zonna ez'ebina Uganda gye ziri agala okuzanya yita ku 0750 oyogereko naffe osobola okubeera nga wete bamisanya ebina Uganda kalobedde ankulinze Jose bannaye Dolini wafuna sente kyanaggwe naba engeri gy'onyiriramu naye bannaye togwanga mu lwali iraba wenna wonyirira twala eri naawe ekyamazima kyo mbutuufu olabika bulungi Dolini sokolindeko teri mwami yakuwamba yakuteekamu majja kanaye nze ebyabasajja nabivaamu wuyo mwana mbalagava otuma tuto twansalika gaaga amaaso ga ndege mubalagava akayinda ayina kasaale kati soko mbuli ediru kyeriwo kati gwe gyolina mune siina pulaani yonna era ngeri gyompisa nze mbadde manyi ndi pulaani gwagirina kati mbeera wano ngera bwomanyi tuli mbina ebyaba property mansite ebyaba patuliki bye tulimu kwega muzunga buzunze mulinga mukagwa mini mudaano nawali nze obaolinamu kaseede sijja kwekwekereza nze siri bulungi osobola okunkolako nagaye bamuyita mwana mulenzi Mubiru Akram ono omwana mwala bamuyita Lilian Tendo
kuyita nga nina akata yamugamba gwe kyoba omanya Jose nsinza kuyitira bwerere ngenda okuyita nga ninawo akatambula oba onookutula ddiiru koina okimanyi nze kuva dda byange byonna bya ddiiru taata wange nawe mumanyi yali ddiiru era ddiiru gyengobako yagalina ddiiru gyagobako papula yampapula tuuze bwe tuyita nina obutuuze bwe neetaaga bwe tuyita obutuuze obw'e Bulaaya bagiyita green card bagiyita green card gye neetaaga green card ebyo mbimanyi ebya green card kumbe tagenda nkona Bulaaya naye efudde abitegeere ennyo tekindeese wano namugaa kyekindeese wano mbadde ninamu zengobako ku mpapula zengobako amunnyonnyola ki kyeyeetaaga byakugenda Bulaaya byagenda bweru nali njagala onsayiningireko kati ayagala Jose abeeko engeri gy'amusayiningirako empapula zino zisobole okugenda maaso n'okuyitamu afune obutuuze nze ebyo byonna mbimanyi naawe obweru twagendagendayo dda naye nga newa ne Rwanda tagendanga nawawuza bagenda bweru London byengobako bino mba nina okubeera nga yamugamba byenjogerako nina okubeera nga nina empapula eziri fulu ezijjudde obulungi ennyo okusobola okubeera nga mbitambuza we tunaatuuka ogenda osayininga nkuyitiremu bintu byengenda okugamba nkuyitiremu tuko sayininga ng'obimanyi sooka ombuuliremu okwefuula nti tuli baagala nanze naawe nsobole otuuka eri kwegamba basobola okumpa obutuuze kuba baagala bantu bafumbo tetukoma naawe tugendagenda babiri ebweru ogenda kumpa bwinambayo jukira mwenzi teyamanyira mukazi omu yamugamba bagenda kukola ekikakasa nti bafumbo kitegeera tufumbiriganwe tayagala byabufumbo kuba akimanyi obakugattira empeta omukazi aba afukidde ddala wa lubeerera tuyambagana ofuna ali yamugamba tugenda kuba tuyambagana ofuna essente n'okola buli kimu nga tubeera ffenna e Bulaaya alaba nga kigaanyi yamanyira baala baano kaalo baalimba naye bw'ogenda e Bulaaya ng'olina obulimba bwo bw'ogenda kulimbaani bali abeeri babuufu Jose yatandika okweraliikirira kuba ogenda kusasula yamugamba kubanga we tuba tugenda ogenda naye kusasula essente ogenda kuba okola nga tukolera mukoyeni ekyofu naye nga tanabagenda maaso na piikinga bulungi njagala mpapula ate nkunyonyodde mu ntandikwa nti njagala obutuuze ekituufu sigamba ni nkoma ku mpapula zokka naye njagala n'okufuna kwegamba obutuuze situkoma ku mpapula zokka naye kakati sooka ombuulire ekyo kati tonandiramu bulungi nnyo nagambye tuba ne Nalongo gava mwala okuva e Bukooli omukyalo nagamwekwate bakuloga ki wasiraana ki kiki ekitatambula maka ga kyankana nabakutwalako omwagala wayagala kumuzza yita ku 079262354 omufune 079262354 ofune Nalongo gava mwala kuba sente zenkuwa nyingi yamugamba munne tugenda maaso nakubeera nga nkwegayirira kubanga Jose sente zengenda okuwa nyingi sikujerega naye ngenda kubanga nkuwe sente ziweebwa omusajja yennyini omutuufu jukira omwana ow'obuwala asobola okimanya ani oli mwenzi n'akugatta wayo oba n'akugatta ebikondo nga yagala kweza ne mukola empapula eziraga ne muli bafumbo kumba yagala kukola kati Jose kyalowooza yagala mweddi zamulimbe mbwe amutwala Bulaaya n'abaala ennaku zino bagezi abawala bagezi nze nategedde ojjagenda maaso n'okankana kuba tomanyi bintu byebweru nimba bulimbi ate nkole ki munne nagayo ebintu mbitegeera naye engeri gy'otaddemu ebyobufumbo bwe sinnaba kwekakasa kati nkole ntya yamugamba munneeyo okimanyi naawe Dolini embeera zembeeramu naawe okimanyi saagala ate onkwate bulala ontwale bulala omanye embeera engeri gyentubamu n'obulamu nagamba za abaana baffe bano by Uganda Build Uganda na Tebo Bukutiko ekutusiddwako jjolo Quality Properties naga bano basangibwa ekiyunga emabega wa Vision for Africa ekirako basanga ku Kireka Shopping Center duka namba 76 lunaku lwanti abakusaliddeko ku poloti yakamu ekitundu bwojja n'akamu 2 enkya ogenda kugifuna futi 25.5 wali nakifuma poloti weeri teri wala futi 25.5 kilomita afe kilomita okuva ku kolansi banange mujje ku Sunday tosubwa songa gwana sasula ekibanja mpola bakikiriza obujja sura mu kakadde kamu n'ekitundu kubanga osasudde mu kibanja mpola songa ate waliwo poloti eza 10.5 zabadde ku bukadde 6 wali awe nakifuma n'ekibiribiri wali nakitegedde muganda wange poloti zadde ku bukadde 6 bazizza ku bukadde 5 bujja nabo mu kashi enkya ojja kubeera ng'ofuna 10.5 asasudde ekibanja mpola bakwa 16 ogenda kuyita ku 0700116403 0700116403 ofuna abajjolo obukomawo yamuka tugenda kubuuka tugende okirize tugende oba okukomawo munengo oganya okola kyenkugambye tanayagala kuva ku kyalo nga bumanyi omulimu abantu abaasiba akakala ku kyalo nga ye kwegamba alinga gwe baaloga n'omugamu mujja omutwale Bulaaya alabanga gwamukotogera
kati Jozi yalaba nga kimukalubiriddemu naye ng'ate ddi lwajagala tumitinge somewhere kati yamugamba ngenda kufuna buli kimu ekyetaagisa tumitinge somewhere wantu wonna then nkuliremu ebintu bye tugenda okubeera nga tuwayawayamu awo nga bagenda okubuuza byogenda okuddamu singa bakubuuza kubikwatagana ku ffe embiriri ku bufumbo bwaffe nga tulinya tweyongerayo then bwe tumala okugenda maaso nobiddamu nga tulinya tugenda tweyagala kuva ku kyalo kuno ndi mweteefuteefu kale sikulimba naye alabika bulungi kati naawe kyenjagala olabika bulungi kwe naawe wenti wenjagala olabike naawe ove mu kulabika ng'abavubuka b'oku byalo kuno olabikire ddala ng'onyirira naye banange ebintu byammwe ebyebulaaya kumba ate ayagala kunoonya wakolaki wamugambira ku birala naye ekyo ekituufu mu butuufu tokomanga kulabika bulungi onyirira ekyaddala mu butuufu dolini onyirira laba omudomo atwala eri naawe ejjoze wadde wandabadda otunnyo tonna tumulinga mpike za kasooli otuma twamalayika twansalika amaaso gandege nyindo kasale joze awulira akubiddwa ate yamanyira ebyokukwanakwana atera okuteegateega era n'ategula ekyagenda maaso Silver nga lujo nga nze nkuweereza okuva mu Silver's production era nga mayina abantu fund my son Mutebi ne Emmy super selector wabo tukyagendera ddala mu maaso Dolini ntomujjukira sokolindeko naawe oyinza okuŋŋandi weerabidde Dolini tojjukira Dolini Dolini omumanyi naawe yaleese eddiirwa eyo tebwerabira nagamba tuba n'omusajja ono akukolako bizibu byonna bakubako bintu byo babbi bakubonyaabonya oyagala kufuna mulimu oba badde ogoba ku passport oba visa nagamba akukolako okomawo kwebaza omanya okomawo n'osasula ng'omaze kutereero naye kyakola akuleka n'ogenda n'okola otera n'odda n'osasula nagamba ali ku 0752 093931 0752 oba 07091237 07091237 oba 0752 093931 badde ayagala nze kakati agezaako okunditiramu gwayitiramu ddiiru ali ku lubalaza yakyamuukiridde amaze n'agigattagattangala awo agenda e Bulaaya aba awonya ebyokukyalo kuno byokubonaabona mirimu gyakuwa manta oluusi oli mu kipoota oluusi bakusanze ku lubimbi kweganga bumanyi ebyekyalo kati alina gwaliiramu wano ali bize tewerabira ndi yakuba bosiko era bosiko n'anyiga ne maama ye n'anyiiga kati aba ali wano ali ku ssimu kumbe bosiko yajja oba yagenda wa mulubaale ki ne bamuwa akadagala yakateeka mu kikuufiira akadagala kano bamugambye kamansi bumansa ajja kunnyonnyoka lwaki yakuba n'akafuuwa joza akyali ku ssimu bosiko ali mu muloga misana tuku akafuuwa anze nedda we mba ngenze kiba kiwedde njangende wankuba ojja kajja tokamumanyira abaana b'abantu amaze omuloga agenda okuwulira kamuyingidde nkuwulira ogambye eki kamuyingidde akadagala kano akadagala keyamulogesa okyankana na sisitimu y'olubuto era agenda okuwulira olubuto lwepika genda kuddira genda oli olubuto lwepika kumbe bosiko yamuloga misana tuku firimu bagiise bagwana bati evudde mu Bumala Films nagamba okutwegattako okuzanya ebina Uganda ogenda yita ku 0750 84 26 20 muganda ng'otumbula ekitone kyo gendo subscribing ku Bumala Films channel yaabwe bina Uganda biyitirivu onyumirwe z'abaana baffe bawano gendayo ku Bumala Films ekutusiddwako Chiko Mchuzi Mixi Jodo Quality Properties buloba technical wali mu kiwesanga wakava ku polisi basomesa emirimu gy'omutende emirimu egy'emikono okubajja okuzimba okukanika n'ebirala ndolondo ku 0752 42 luno lunoga sadida atandise okukwata katima bamuloze bamuloga ayuza obukutiya atandise okuyuza obukutiya amanyi okuyuza obukutiya naye nga ekivundukyo kisufu nesokoli nekokimanyi ndi Jose ne Ana bayawukana basobola naye kwawukana nga bawukana batya nga Jose ayagala Ana atwala eri naawe tamwagala ekyaddala yaŋŋambye bayawukanye ne Ana yatamwagalangako Jose abadde alina ebintu byanyumiza buli lunaku nze nga kiraga nti kwegamba yeetaaga ate nze ate bayinza naye kwawukana atandise olugambo lemi badde nteesa
ngati nze mbadde nteesa nga ngamba goleka Jose muneeto mwagala naye ate nze mpulira Jose mwagala nze nga nze oli mukwano gwa sisobolerako dda oyinza okubeera nga omwagala nga tongamba kumbe bakyamugeya Anna gye yava abawulira kati oba mbadde ngamba oba gwe taye tomwagala nga abyadde tomwagala mundekere nze mwagala kuba tubaye tweyagala ebbanga lyonna kumona awulya ogambye ki mpulidde bulungi oba siwulidde bulungi beekyaye kati engeri Anna gye beekyaye nze njagala nsikane nga nze ayagala Jose kubanga tubaye tumaze ebbanga tweyagala nze ne Jose ate nga beekyaye kati gwena oleka tomwagala kati mundekere nekireko badde batuyita mudde olukwe nga mwayagala naagalana dadda mwagala ebyaddala akumbona naye awulira musajja wange omwagaza ki olirera ku musajja wange n'omwagala baasi Anna ali awulira nerukoya vaayo nze ekisimu nembwe eyo odda kutya ku musajja wange notandika okumwagala mbwa ggwe odda otya ku musajja wange vaayo aneete mulwana baatabuka baagala kulwana Jowana ye yabataasa n'amugamba Anna temulwanira wano kakana munne Yeremi ayagala kubeera ate nga ayambalagana ne Ama simanyi Anna zanna leero namuyita Ama badde muyise Kayondo yamugamba genda munnange genda temulwanira wano tuddako eno ono yalina okubeera nga asinkagana Jose ye mwana mwala Dolini bano boolira bamuva Bulaaya yali yadda nga bamugamba okusobola okufuna obutuuzi asooka funa mwami naye nga weeno gwe yali ayagala ng'ayagala gyakikolenga kufeera nga ali ne Jose kuba yamwagalako nga tanagenda Bulaaya era alina n'enzulusi mwana muwala nagambye bamuyita Lilian Tendo ligino ne muzi mubalagavu ebbeere mutima gwa mbogo enyindo kasaale kale nayagala okubeera nga atwala Jose bagende bonna e Bulaaya tukyagenda maaso z'abaana baffe bano tugamba kimu nti by Uganda build Uganda bubu kuntiko Silva tatane koronga bulijjo kano ng'ava mu motoka asa okubeera nga agenda alabe ng'ejja asinkagana Jose teweerebera olunaku lwenkya agenda mu jjolo muganda nga entambula zaabwe zipaakingebwa ndege ya Catalina ekireka ku mafuta ku Shero jangu entambula essimu ezikolako eri 0705 68297 yambaziira 0705 68297 kubako kati osobola okubuukinga tugende enkya tusimbule essaawa 4 wandege ya n'ekireka ku mafuta ku Shero zabwereere kandi omukazi wate olwawulira ebigambo bino byamumenya emmeeme ne bimumala amaanyi ye mwana mwala Anna obulamu bwonna bwonna yali yasiba olukomo lwonna nga alusibira ku Jose naye ku byawulidde ndi Jose bulijjo abadde ayagalana ne Emmy kyamukuba wala bulijjo bulaza amugamba ng'alowooza byakubalaata Bosco tayagala Jose kumbe Jose mwenzi okamala era mwenzi si mulwadde olina etteeka likuba omuntu kati ajjukira omukazi ono maama wa Anna bwe yamugamba okubya owange ogenda okukomako olina etteeka erikuba omwana w'omuntu ojja kakasa ngenda kukola ekikyamu yamanya maama wa Bosco oba maama wa Anna ye yamuloga atambula ayuza obukutiya atambula akwata katima lyedogole bamuloze ate nga biwunya buli wabeera akwata katima n'ayuza obukutiya tukyagenda maaso tabitegeera bimusobedde alina osinkagana omuwala yamugamba okubanga bagenda ebweru onoogenda oti ebweru nga buli wootula oyuza bukutiya buli wooli okwata katima ekivundu ne kitta ekitundu kyonna kyonna n'ayonoona empewo buli wadde ayonoona mpewo musajja wattu nanga ye Mubiru Akram so nga ate mwana mwala gyali Anna omutima gwo gwamenyese yali ayagala Jose obulamu bwe bwonna bigenda kugwerawa nagambye zonna ojja zisanga ku Bumala Films gendayo muganda nge subscribinga Bumala Films wali bina Uganda ebyomutawaana alikesa ntaweziri yajjukira engeri gye yamuwese n'amugato yalikirira mukwano zitwalire munnayo wettaka sente weeziri ate nekirayo n'enfubafuba kyobola nange nyambala bulungu kufaanane baali baagalana amazzi kati kwaki towaŋŋambidde olawoda ndi mukola nze omanyi ngeri gyendiraliikamu amanyi engeri gyedda gye neyaliikiriramu nga sikulabanga manyi togendagenda maaso nakujja gukulukutanga amazzi gakulutimpa ezo zino weeziri sente zizino weeziri teweraliikira nze ndaga esente embeera nazo kati genda sasulako landiredi then oluvannyuma manyi osasuleko landirodi then oluvannyuma osasule ow'ettaka byonna bijjukira mwana mwala engeri gyewanga Jose neyeemalayo bagamba teweemalangamu akabaka weeyolera kasobola okuluma enteegateega
Kali zonna mweziri. Ani mukwano zonna mweziri akadde kamwe emitwalo 5 twala kabiri galandira oli then akamu asatu okawe gundi ono w'ettaka. Byonna kwe gabigenda kutereera jjukira Jose yali takwana ebitooke bye bigwa. Bana basajja bampiso teyezizikwa. Mu bubuka bana bakyalina amasampina. Mwana mula yali amwagala byonna abijjukira. Yali ayagadde Jose nakundakuna naye ate kukyala bye yakakasa ndi Jose ekitegeeza yema mwogerako byaddala najjukira engeri gye yawulidde emikwano gye kyewulidde kyeyo kyennyini tubaye twagala n'okumala ebbanga ate yangamba yakyawadda ne Ana bigenda kugwera wa nagambye tuba ne Naalongo muzaawula agata famire zaawukanye aganga emirimu akyusa oluzaalo gwe atanafuna mulimu yitake uwe muganda wange akoleko ofuna omulimu tonoonya mulimu sole kugwa ku ngato nga wasoma naye nga buli wogenda bagaana edda mukubire ku 07097798 07097798 07097798 mufune mukazi wati atandika okukaaba tamanyi kikyagenda kuzzaako tosaaga n'omukwano nga gubadde gwakusensera ne gukumenya obulengerenge aye ne bukeri n'akeera enkya n'ayongera n'akumenya omutima. Yeno mwana mwana alinda Jose talaba bwajja. Obedde okola ki? Ani Jose obedde okola ki? Kumbe obedde ate okujja omuwala. Jose obedde. Obedde ankulinze tojja kumbe Jose yalwadde. Balogooli. Obedde akubira simu. Obedde akubira simu tozikwata. Akubira simu. Obedde akubira amasimu gayo togakwata. Ntuuse wano nona. Tuuse wano nkubuuza tebanakulaba. Kiki buzibu ki Jose? Obuzibu naye. Afunyemu obuzibu naye. Esimu ebedda. Kituufu esimu yange badde efunyemu obuzibu naye. Missed calls zino nakaziraba. Kana babudde. Eno tukwata budde banne Jose tunaamalako. Sawa z'otuuse. Kale sawa z'otuuse. Kwata obudde. Eno kwata obudde bali abasajja bakalira ku budde. Tunaamalako. Nakwata katima. Ebyeddala mutuufu kyo ninamu obuzibu. Kasitanzize mukwano. Kitugenda muzo. Katugenda tandike. Bagenda tubuuza ebibuuzo bye njagala nkuyitiremu wano. Njagala nkubuulire bulungi nnyo obidde nakwata katima. Kitegedde? Ngenda kubuulira bwe tugenda okubigattagatta. Ngenda kubuulira ki? Otegedde kyegamba ngenda kumbuulira engeri gye tugenda okwogeramu. Bakugamba kyonna bw'otuuka kye bagamba kyonna ky'oba ogenda maaso n'okuddamu nze abakigamba. Ibyo Jose tonjiwa nondisappointinga n'akwata katima. Jose ate buzibu ki? Ayuza obukutiya. Afunyemu obuzibu. Obyoke. Nja kubeera bulungi. Muzibu n'ofuwa. Jose nkufuwa kiki? Kyobadde ki? Obadde kibuzibu ki? Nayuza akakutiya. Jose obadde ki? Jose buzibu kiki kyobadde mazima? Kinga biwunya. Yofuwa nga biwunya kiki? Walidde biki? Jose tugendagenda mu office. Jose tugendagenda mu office z'abasajja nga ohuza obukutiya bwotyo. Alinga yalidde enkolongo. Owunya wena kiki? Tugendagenda bwotyo mu office z'abantu ng'owunya bwotyo. Obudde bwonna ngenda kubuulira ekizibu zimanyi. Owunya ekituufu kiri nti owunya. Ekituufu kiri nti Jose owunya sinza genda naye mu office bwentyo. Abantu. Tugende ng'owonna owunyirira abantu obwenkanidde awo. Ayuza akakutiya. Omala okwetereza. Jose sooka ogende weetereze bw'ona omala okwetereza odiru zijja taama naye sinza kutwala muntu awunya bw'atyo. Diru nefa. Nayongera nayuza obukutiya. Akwata katima dogo mumanyira abantu omuntu asobola okuloga nga buli wotuuka bagamba kivundu gweva wano. Lubuto lw'ekyanze bamuloze eddogo Bosco yalogooli. Kye yakola yakwate kubo. Naalumbi wa maama wa Ana yamanya yamutuusaako kino. Mukazi gw'obulogo obukujjudde bulijjo bakwogerako ku kyalo nga simanyi. Neki kye munjagaza family eno. Nayuza akakutiya. Gwani akulese mu maka gange kyonziira gwe. Nayongera nayuza akakutiya akalala maama ndi Katonda wange. Gwe kyoyogerako mukazi gwe wandogera ki? Sigwandusako kino kyolaba. Kati weegaana. Kyogamba nze akyagala. Akwata katima baaba n'owulira nga nesebusa yeggunda. Genda nze va maka ge kimpunyiriza nnyini. Waŋŋambye oteggulo. Mukazi gwe wagenze maaso n'okuneetoloba n'ondooga gwe kisiraani. Wagamba ojja kuntuusaako obuzibu kati maama kankubuulire oba okoze kino. Ogenda kwejjusa oba mwetendani mwe musinga obulugo naawe ogenda kakasa nti ndi muzibu. Genda tomanyira bakolera ekyama ate ogenda maaso gy'ondeebeeterako oleebeetera kwani. Anna gamba nnyoko. Kankubulire Anna gamba nnyoko aba alina ekyamu kye yankoze ajje agende gye yakikoledde ajje ebintu bino nga sinagenda nange ku mulubaali.
gwe kyoga mama wange simulogo ng'akikoze ddi kyogamba nnyoko simulogo tebamugera ku kyalo kino ndi bulonyola wange yenna akyuma baaba ankoze omanyi omukanga gwa nkolongo ng'otaddemu n'ekijanjalo ekibisi gwe gufuluma mu jjoze embeera ogiraba gye ndimu olaba olaba embeera gye ndimu ana gw'omanyi okubeera ng'otambula ng'owunya enkolongo ya gwe kitova maka gange alinga eyalidde enkolongo envundu ayuza obukutiya oba kubira endulu mwana muli ali amwagala mbaako mundeke mundeke tonkwata nako ana tonsembera gamba nyoka agenda gyedogo gye yalitadde sigenda akkiriza kummanyira agenda gyedogo gye yalitadde nagamba za abaana baffe bawano ba Uganda build Uganda bobo kuntiko nagamba weekwata omusajja ono agenda okukolako mu bulambalamba buli kizibu kyonna kyonna kitereere ogenda kudda buzzi kwebaza nagaata kujjako yadde ennusu ali ku 0708 177554 oba 0708 945 12 0708 ate mbabadde olunaku 177554 oba 0708 945 12 okukwagala nze gwe naziza omusa yamugamba kankule mbadde olunaku lumu ate kwegamba okwagala naza musango ana ne maama we akyuma olukyuma gamba maama wo yonna gye yalaze agende ajja ebintu bye yakoze yankoze ekyobusiru nenze naye banneejoze bannange asinga eddogo ku kyalo kankubule yeetendamu yatendo yasinga simanye eddogo ku kyalo kino naye agenda akakasa ati naffe tumanye abasawo atiisatiisa oli yakuloze nakuloga nga nowojejje byotya tolina kyoyinza jjejemba kiyinza mukanga ne mama kakati bino biki byempulira kwe nkikigwe oyagala ki mama olayika guwaloze ejjoze bane wala ompuliddeko eddogo bukyatubeera ffenna wano wala owuliddeko engeri gye ndoga abantu gwe mwana wange olyoka ojje ng'ozunga n'ako akasajja akatalina magezi maama yakoowa jjoze tukyagenda maaso bagiyise bagwana batyo evudde bba bumala firimuzi genda na tusubscribinge ojja kubeera ng'ofuna firimu mpitirivu ayagala okuzanya yita ku 0750 nakyo wakoze 84 26 2 osokuba ng'otwegattako otumbule ekitone kyo nakugamba akasajja oli ku kayaayi maama eriiso ly'omukulu awaddugala we maama mbu yamugamba akasajja kaliko kayaayi eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba tukyagenda maaso nabagamba abakyala mwenna abatalina bakasitoma mu bizinensi bintu ebitambula bulungi nagamba wekwate nalongo gava mwala buli ddogo lyonna eryakusiranya akalibe nga lyasanjalaza famire oba baluganda nga mwasanyala teri n'omu ayitamu mumukubire ku 07 35354 07 nalongo gava mwala bannange mbadde nkunoonya nga sikulaba kati bosi wange ayinza n'okunkwata ng'agamba nzize eno kakati mutoolo yajja asinkanga ne mwana muwala Dorin kati amubuuliremu ku bizibu byasanze yasooka n'afuna omuvubuka eyasooka geswat omuvubuka ddiru neefa teyagenda maaso nagikutula omusajja kyokka ate nazzeemu ofuna omusajja gwe nsubira nti anakkiriza kyokka omusajja akwata akatima bikaseera yoza obukutiya kwegamba simanyi bwe ngenda kukola ate obudde bugwedde nogenda maaso n'ofuna omuntu gwe bagamba nti yendi mufumbo naye oba nzaalika ekizibu oba aliwanda ogw'okunnemesa okubeera nga nzira e Bulaaya ojjukira mugayi mulala gwe nafuna oli nenkugamba amaze okubeera nga akikwasaganya naye yanneefuulirako yava mu bbanga n'angamba sikyagenze neyeefuula anyumiza mukwano gwe mutoolo ane simanyi kyengenda kola mutoolo nyamba simanyi nakyengenda kuzaako mazima ddala kubanga ntuuse kujjuze yenayina nga akankana yenna bw'ate obutima bwayuza obukutiya neŋŋamba mutuufu ntwala nti omusajja mu ofiisi ayuzaayuza obukutiya nga yenna awunya okukamala kireka aliwo ku kyalo kunandoga atanjagaliza kudda bweru amagezi agankuha muteera omwete mwikale mubazimuha nze kyembadde nkugamba ofuna amagezi agamuyitaako osobola okugenda maaso n'okumbuuza ekizibu bwombuuza ekizibu ajja agenda maaso akikubuulire then osobola okubeera ng'ofuna omusa abasawo gye bali abagenda maaso n'okuvumula waliyo jjajjalo gwe bayita lwolanfuuza asangibwa ku magala asobola okukuwonya kakati nenda kikola ntya mazima ddala mutoolo kati nange mbadde nva ku mulimu n'agaluka kwa mulimu kakati mukama wange ayinza okuddaawo omunayi n'aŋŋamba nti angobe kati onompa omulimu bosi wange alona ijja kunsanga mulimu bosi wange ajja kunsanga siri ku mulimu gwange ajja kumpisawo byayinza n'okungoba muganda wange atoyinza obutampa mulimu ate okimanyi egyaluno otambula sole nekugwa nekungatta okujja ng'ogenze wannaalongo mugoba nsonga kanziranzira ku mulimu kanzire ku mulimu mutoolo nadda ku mulimu naye amugambye asobola okubaako w'omusawo wamutwala bano bookibulire nnyo wookiziikiire
Mutolo si mwangu. Yamugamba agambe Jose amunoonye alawo basobola omuyamba ajja yenna akola ki Jose akwata katima naye bane Jose amaanyi gamugwa mwana muwala omusobya Jose njagala ombulira omuntu yenna gwe wayomba naye n'omusobya n'omukuba n'omuvuma mbulirayo omuntu yenna sina muntu ekyadala mutuufu nze ku kyalo kuno sina gwe nnyumba naye oli ne bwanvuma nannyumba wange nanvuma simunyega sirwana na muntu yenna mbuulire oyinza okuba olinawe gye weerabidde ngwena gye wali oyise n'okola omuntu ekikyamu naye naakwesasuza Jose mbulira amazima nagambye ogenda kubira omwami ono tagooka tazannya muganda wange akukolako mbizibu byonna baba akuloga batyo baba kusiranya batyo bakikyagana okutambula giriba naye sina muntu omwami ono akolerako ddala ebintu byange kubwereere osasula omaze kutereera nanyombe weziba ssente omala zifuna nagamba ali ku 070977 kyenda munya 07 kuba okuva eya oba 0709 0709 kali yamubulira ekyatuukawo yalumba maama wa musimanyi wa Ana ate naye kandi yagenda maaso n'omwewerera musima ajja mutusako ekyamu bayombamu ano obedde onsumbuwa Jose nga nkugamba okimanyi nti nno omuntu osobola okugenda maaso n'okubeera nga atolina kyomukozi oba nakola ekyamu n'amala gagenda bw'atyo ng'akikoze naye nga gwe tomanyi nti akikoze gambye kuddamu okubira omusajja ono muganda nga akuyamba ebizibu bino wammanga byonna byonna byenkugamba byaddala ono musajja wa tabbu osasula omaze kutereera nagamba ku 0709 77 oba 0752 0939 0752 oba 0709 kati okudde eno Remi bamugoba bambisoko lindeko Jowana Jowani bambi tolina gyonsindika gwandeeta ku kibuga kati ongobera ki Jowani yasala wagobera Emmy bano abala batatereranga tamanyi nnaku ye bwewamuwa okubeera sebo ne yeefulani nannyini maka abasajja aleetanga bw'ayagala ayagala n'ayagala oli Jowani yamwefuulira Jowani muneegwe muganda waye kati ngenda kudda abaneegwe wandeeta e Kampala Mami nkwegayidde tongoba ate abantu betuyamba n'omuyamba n'omufuna na muganda wo asobola okufuukira olugokobe oba akayinja mu ngatto ne Jowani nsaasira tongoba misana tuku wano nnyaba ofuddewo wammwe buli kimu nkugamba tokiwulira genda ddayo bukakata nange nava bukakata nga nsibye kati naawe ddayo bani gino emikwano gye tukula nagyo ku byalo n'oguleeta mu kibuga ne gukufuukira omuteego Jowani muneetongoba Jowani bami nkwegayiridde ani gwe mmanyi ku kibuga kuno mazima ddala kati ngenda natandikirawa nze natandikira wani nga nzija naye genda oyiye obulamu Jowani muneetongoba Jowani kakati nze ngende wani gwe mmanyi banne ku kyalo kuno abadde yeematira kyokka ng'asula wa munne byoba osanga nga buwowa agula bwa mitwalo talinamu kasente kaketasu talina wentu weewano naye nga beeraga bitya ekyagendera ddala maaso nagaaza abaana baffe baano by Uganda nate build Uganda bubu ku ntika evudde mbabumala firimu zigenda subscribinge ku mukutu ogwo ojja sanko firimu ez'omutawaana nagambye agala okuzannya oba okuwandiika ebina Uganda okubiyiga byonna byonna nagamba twekwate gweta ku 0750 84 26 0750 84 26 osobola okubeera ng'otwegattako kano bakwate kubo Jose asobola okujja yetondera omuntu gwe yakola ekikyamu yavuma maama waani wa Ana mwana mwala asazeewo wajje bamalize ensonga zino amusonyiwe amugjeyo byagenda maaso n'omukola maama yali bize ng'asiimuula tukyagendera ddala maaso nagamba yekwate nalongomogoba nsonga gwalina omwana byasoma tabitegera mu kibiina afuka ku buliri oli mulimi byolima tebibala olina bizinesi netena bakasitoma nagamba yita ku 0759 17009 0759 funa nalongo mugoba nsonga naye embeera mbi amuga mune maama nkwegayidde mba nakye nakola munange kijjeeyo ontase kuba bunaye embeera mbi buli wendaga nze buli wendaga nzaawunya nzaakwata katima buli omu ansekerera nzaayuza obukutiya kusaba kumusonyiwa mune maama aba alina kye yakola nsaba omusonyiwe buli kimu kijja kutereera musonyiwe bambi bibeerawo mu nsi naye ng'olidde maama si yamuloga wabula omutabanyi Bosco manyina ebyadala saategeesa maama saategeera nti sinda kuvuma abantu bakulu kyovula munnange ebintu ebisinga omuntu ne waba akunyizza tatusaana muvuma abantu b'ensi bazibu gwe ebintu bw'obiraba oli si bw'abiraba ojja vuma omuntu ekigambo kimu oba omuddemu
afune enkwaso wakulogera omanyira n'okumanyira kati yamuloga bosi kafense kwawulira engeri gyakolaki gyakumulukukamu kikugwana musiru gwe kikugwanira ddala kisiraani maama afazaali genda afazaali ogamba omusawo mugamba nsonyiwe kale bosi kugamba maama nsonyiwe kweri mugambe ki ana akyuma olukyuma Jose walafuna luwenda lunchawo kakati yamugamba ana muneegaire maama nsonyiwe kwani Jose bakazi bwe wali ofunye luwenda lunkyaba kwegawulina abakazi bo wuyoze naye kituufu abeera n'abakazi amazima lumu bakazi ki kati ono agenda obiwulira agala agenda naye bulaaya kumufula bbaawe sokonidde kati Jose ono yaani nakwata katima ono yaani wulira ona nagira ono yaani oba muyita ani ali girlfriend wa wanga toyina girlfriend wangamba toyina muntu yenna yina gwe nakakwate oba girlfriend oba ani oliwe kakati ate ono ajja ate okubeera girlfriend wo Jose oli mukunegaana ate abawala baaba bakulaba wamma olaba ana abadde girlfriend wange nakwata katima embeera yatuukawo maama ne muvuma ne tutakwatagana ne bankyawa nensalawo okubeera nga embeera enera nemunnemesa eno etegeeza Jose ebintu byonna obadde obimanyi ng'oli mu kunimba okimanyi bulungi nono girlfriend wa ate weegaana noyo naye omulese naye oli mumulimba okyanga bwoti abakazi nokyanga wabbulu owa mumyufu nokyanga wabbulaka nokyanga bukyanzi wakiragala senkumanyi kyogasi nkumanyi ankalana twafunamu butakanya tufuna okukyankalana twete mbulungi twete bulungi ana okusinga okundoga mutandika okumpunyisa ekyalo kyonna pandaliga kuwayomba nange luli mama guwayomba nange luli afazali nyamba ogende omusawo mugambi kala nsonyiwe wali muntu gwe nali nyombye ali muntu n'omu gwe nali nyombyeko naye mukimanyi siyomba nogamba yatandika okwewozaako omusajja wattu nenyongera okutumirako kiyega abbe awo nyine ku stage ya bode nakawuka ku kisaawe d chapter nentumirako Dani Lubwama banda bano bannaye nentumira ku makubuya nentumira ku waswa ne makenaawo ne papa babeerako bulambalamba ne seŋŋamba gendewo omuntu yakola ekyamu fe tukolako kyamu gendewo omuntu eyakuloga okutakatima genda kusumulula oterekerawo okuyoza omukutiya ono mukazi wattu yasalawo agende nga tajja bisobola yalaba nga tajja bisobola mbegayidde bannange muntaasi kati bosika agamba yeyamuloga nze yamuloga yankuba neŋŋamba naye kanyige ngende muloge kyogamba obadde okimanyi nti bulijjo gwe wamuloga nti ye bosiko yeyamuloga si maama mwana wange watandika ddi okweraguza kwe maama nze sikweraguza nze nange namukwano gwange jashe nagendayo obugenzi nemunyonyola embeera engeri gyeyankubamu nabanka akadagala keyampa nangamba nkafuuwe ate n'ekirala yali akwana abala ku kyalo nga bangi nga nemesa abawala benkwana ng'alimba ne sitange mwezi ng'abawala bange bonna abannemesa naagala amuloge kati yamuloga ate bosiko waye ezimu teziriiko namuloga naawe namuloga bosiko afazaali musonyiwe bambi bosiko nkwegayiridde nyamba ekyaddamu kale kwana bakazi bokuyingirira makubo go ne sitawo mulese asigenda kuddamu okakasa todde makubo gange toddemu kuswama bannaalu bonna boogezaako okuswama nga obannemesa nenkwana nalubega mutadde mu ango mutabidde n'otandika okujja nga omuwugula kati kokalabe wannemesa naalu gwe kati ana yasifukamya namugamba bosiko nkwegayiridde munange musonyiwe baamu n'ekisa twaliri naawe sajja kaninga akakuloga naye yeesonyiwa omwana wange kakati maama yadumira namugamba mutumulule naye yeesonyiwa omwana wange maama nkulayirira sigenda kudda bosiko nkwegayiridde nyamba byonna munayembyenenya sikyaddamu nakukubadde okuvuma banemulekeraawo okufuna olulimi oluvuma abantu bazibu asobola okugatta omumiro nagatta olulimi ne lusobokayo lwa nsonga za kuvuma bantu nagambye olunaku lwankya nga tudda mujjo okukwata ebiseera tugenda pakinga wa ndege ya katale nekireka ku sheero epolotika kadde kamu mu emitwalo 2 ofa ya jjolo enkya eyabadde yakamu ekitundu muddawo muvumaavuma abantu wano noddawo n'ovuma abantu notuuka n'okubanga onkuba kati yasalawo gye yakadagala lyakayinira ofuuwa kafuwe naddamu mu mbeera kati kankutegulule bale nakusiba
amutegulula nagambye namba ya jolo eri 0700 entambula zaabwerere wandege ya katali nekirako mafuta ku sheri ncha nange webale vaawo tonnebaza genda yamusumulula dogo nilivaawo banemwebale nnyo banemama mu nsonyi byonna byonna ebibaddewo genda totwetondera genda teweetonda genda mbadde nkudyamu enamba ya jolo eri 0700 gikubeko enkya n'atambula naffe lunaku lwa sande tukeera ku makya tusimbula essaawa nye wandege ya katale nekireka ku mafuta ku sheri kati abali wano ndi bulungi kati ngajozaako myoko eno terede ninterede ndi bulungi kati diri egende maaso nateredde edda ndikawere kumbe bamutadde kati ndi ku oligino si yenza oli abadde akugagira akwata katima gwetagisa ogenda akutaasa yamugaa kakati kyenagambye nti noonya omuntu wetagisa agenda akutaase ekituufu badde yakinkola mbadde simusubira namusuubira ono bosco ono fala nze kwegana mukubamu bukubi nga simanyi nti nayinza n'okunyiga nga manyi byaffe bya kivubuka bya mangu ebintu byewuunyisa kati oteredde oli kawerete ndiye ndi kawerete mulekerawo ovuma abantu sokolindegu kikyate waliwo ekiganye bayimanyi tugenda obudde bugenda tugende tukole ekitwagamba kumbe yeefudde omutima gulajanira ana kituufu gwe yali ayagala yamuga kituufu mubutuufu ngenda n'ekituufu kyonjagala ana nina omuntu gwendi mugenda maaso n'okubala ate ne sente kuvaddanga diruzo tezikutuka gwe bwotyo owulira biwooza ebya ana kuvadda diruzo nga tezikutuka obala eno obala eri tolina gyokutula olyawo si bwavu oyagala kufa bwavu kweni si bwavu naye nadiru gyenjagala okutula ndabe n'ekirala tulabe ekiddako si bwavu nawe omanyi wabeera diru ezirina okutuka ate nga sinagenda kati maleka genda nga sizikutudde naabeera mirembe lwaki omalira obudde ng'ate wangaye tugenda kola diru tukyagendera ddala maaso nagaza abaana baffe bawano by Uganda Build Uganda bubu ku ntiko nagamba ku muntu byokwatanga ebiseera era nga maina abantu fan my son Mutebi ne Hema super selector wabwo evudde banafa abamala films subscribing ku mukutu gwabo genda funa ebina Uganda ebyetabo kamera kusingidde sente yamugaso okolindeko omukwano gwa ana kusingidde sente nawe budiriwo w'ekisiru kumba oli atandise olira omukwano gumubebena yalaba nga tayinza genda namwalono kubanga tamwagala adde mbalagavu wadde bere mutima gwa mbogo naye buli omu ku nsi abaako ne gwayagala dirwe mwise mu ngalo era omuntu ng'anaafa obwavu bagamba asubula magina nsuwa yagaana ogenda ebulaayo omutima gumulumira ana awozeza mbw ayina dirwe atayagala ana atandise otunulanga endebedde atunulanga endebedde kakati bw'amala okutunulanga endebedde ng'avaayo adda sayidi eno awulira ayagala kwetondera ana abi nebyogenda ebulaayo abiresse yakomawo ewaaba ana amwetonde ejjukira maama yamugamba ava ku mwana wange naye abavubuka tebawulire baba balimala bba tegamaggwa yamusanga waali ne mwana wali ali ekituufu ayagala olulenzi mutima gwonna gwamenyeka akomyewo aguwumbe buto naye mukwano nsaba kunsonyiwa njoze kikyoyagala naye manyi beefula nnyo nga batatwagala naye ngulusi baba batwagala ebyaddala naye neyeeyisaako onjagaza akyate bwafuna abakazi abalala ku bintu byonna byonna Jose byekkoledde byetuteeseza tukole tukulaakulane bwotyo bwosazeewo genda maaso n'okundyamu olukwe tuufu nange nagenza okizuula nga siina mu nsi muntu anjagala nga gwe kwegamba omaze olimba oli naye omulimbi kwegamba ate okomye ewange ogamba nze gw'oyagala kituufu mu butuufu njagala gwe ana ebyaddala ndayira okufiira mu kitoke ekyagonja obukuba okunsangaayo gwe gwenjagala byonna mbigezezzaako kwana abawala abalala n'obbagamba ebigambo byange naye mpulira nga omutima gwonna gufiira ku ggwe basobola okumbeererawo mu buzibu bwonna okunfiiririra ate omuwala abadde wano nonegaana n'ogamba musimanyi mbusime nali girlfriend wo namunaye olaba ebyaddala bibeerawo tuli bavubuka osobola okukola ebyo ngaolinakyo kyokka nga nkwagala nange mbadde ngezaako kuhuutanya ndabe nga mutuufu nga omanyiri muwala wadde neddiiru ngaalina ddiiru zampeeza okugenda ebweru neŋŋaana n'okugenda ebulaya kulw'okuba ggwe yali amwagala wadde alina omumwa mudomo baifa enyindo kitebe kya gali agamba tafaayo ye gwayagala kale wadde oli kale mbeera kwegamba alina ennyindo kasaale kale wadde gwe kitebe kya gali kale nze gwe gwenjagala byonna byonkoze era okyasobola ogenda maaso n'ennyindo ekitebe ky'eggaali
Moto basazeewo okuŋŋamba yoka nkwagala Eddala nkwagala. nange nkwagala ebyaddala sifaayo kale kyo ky'olina Nsaba kunsonyiwa. ebyaddala omukwano bwe gutyo bwe gubeera yamuga nsaba nsonyiwa mukwano sonyiwa sigenda kuddamu ndayira okufiira mu kitoke kyagonja ebyaddala nkwagala ana ebyaddala nkwagala nagambye keera ku makya tugenda kuba wandege yakatale n'ekireka ku mafuta ku sheero maama agenda okuvaayo ne boosiko nga beewuunya balaba omukwano gutonya gukulukuta ng'amazzi gakulutimpa ebyaddala mu butuufu siyinza agenda na muwala mulala yenna wooli ana kale munaye nsuubiza ntogenda kuddamu kuŋŋamba bigambo binnumya nakubeera ng'ofuna abawala balala nkimanyi bangi abansinga obulungi naye nange empulira gwe njagala Jose kyonoolira kye bayita olukundo maama ne bosiko bafa nseko era twaleka baddiŋŋanye Jose nga munnange asazeewo n'amanya wajagwa evudde banafe ababumala firimu subscribinga sharinga likinga ojja kubeera ng'ofuna sinema zaabwe ku mukutu gwabwe enkya nagambye mujjolo kuba ku 0700 11 ojja ofuna ettaka kakadde kamu emitwalo 2 ne miliyoni 5 115 akumata kumira mpeera nateera mweramu